Tubaganiza ku program Sabuka amanya nedawezi John Mackenzie banaye babuzaako ye nali mbawishenzeko Happy New Year. Oh my God, banaye munsanywe. Happy New Year my friends. Happy New Year LMTV Uganda fans banange. Tubagala nnyo mwebale kutwekumira ko mwebale twagala. Banange ndi wano ku Northern Bypass Kawala era wobotunwa labe etawo lye Kawala ya. Ndi wano njala kubuzako ku baami bali ababazi. Njala babuza ku mulamwa gwa Betamudde na Golwalero. Mulamwa gwa Betamudde na Golwalero. Kumanya Minister Mutuzo ku nsonga y'obuwangwa n'ennono eya Buganda. Omukyala Nazikuno yalina okugenda ng'awezezza emyaka 14 alina okugenda ng'ewasengawe ne bamubuulira ensonga z'omu kisenge, ensonga gye bakwata omwami, ensonga we bakola ebintu ebyo ensonga yena bannange kwegamba obusungu bungi ngaffe Abaganda nenga timukoze nnyo ddala nkoze n'omwami Sir Lawrence ate ono yakikwasaganya mu kintu ekyo yakisingamu omwami akwata kamera Sir Lawrence ate nga yanoonya omusama sijja kulekerawo kubagamba nti akola ki anoonya omusama kwegamba omundaba nga nnyirira oyo Sir Lawrence ondabanga nsireno nakyusa nakola kano nakola kabi oyo Sir Lawrence kwegamba gw'omusamba ogenda kuboosibwa nnyo ate ali abitematema n'abikutuusaako bamwita the nectar ate abikutuusaako bamwita King himself King Montage ate nkoze tiimu yo nnyo ddala bannange obadde kimanyi nti natambudde ne producer kyokka Queen Sylvia my producer of that day banange muzikirize ntambule ndabe bano abantu mbabuzeeko ku nsonga eyo era leka ntambulire ddala naye nga njagala kubajjukiza wiiki ejja tugenda kuba mu Valentine mwe abantu abalina abagalwa bammwe mwe abalina abaagala banange tewerabiranga 14 abantu batwa omukyala mutwale kwa musosowaze muweeyo akatunda muweeyo tuguna muweeyo ogambe Valentine naye enjogeza bingi naye nga siva ku mulamwa katutambule tugenda tubuzeeko ku bantu beeno tumanye bo omulamwa bagogerako ki amanya gonsebo amanya gange bampita Amanyire Paul gye baleko yennyabo emirimu gigenda gitya gye emirimu gigenda bulungi ye ogimazemu ebbanga ki emyaka ndowooza 7 eweze mazemu ebbanga ddene kakati tulina omulamwa gwaffe gwe twatambudde nagwo obwa Minisita Mutuuzo okugaana abakyala okukyalira ensiko okyogerako okyo obuwanga bwaffe tubwongera mu maaso oba ate tubulinnyirira bulinnyirizi tuba tetubulinnyiriza bulinnyirizi tuba tubwongerayo mu maaso ng'aganye okukyalira abakyala ensiko ani Minisita Mutuuzo kugaana okukyalira abakyala abakyala okukyalira ensiko yakiganye si kirungi kibi nnyo ebintu bino bimazemu bbanga ki bino ebyokubajja myaka 5 ya wawawa ddala oli mukozi kakati twagala tuteesezaako omulamwa gwaffe Minisita kyeyayogedde ekyokugamba abakyala baleme okukyalira ensiko okyogerako kiggwe ng'omwami sina kyenkyogerako nyayinza oba alina kwe yakijjo kyogerako Minisita Mutuuzo yayogedde n'agamba abakyala balekerawo okukyalira ensiko okyogerako okyo obuwanga bwaffe tetubutuulirawo balekere okyalira ensiko kyogere mu lusoga mpulire abakazi balekere okyalira ensiko anti olusoga sirumanyi ekyo kifiino kifiino batereezeemu lwaki kifiino anti kati we batakyalira ensiko anti ffe ebyabakazi situbitegeera bulungi kiyinza obagala ekibayamba girlfriend nyinza oba mulina naye teyakyalira ku nsiko ensiko alabika yagikyalira weesiri kakati bannaye tugende tinno omukyala gwolina nteyagira okugira alabika yabigira naye akageri keni omusajja siri mukazi sibitegeera bulungi ebyo byabakyala buli muntu ali waddembe okwogera endowooza yokwogera kikyawulira kikyasuubira era kikyayagala nga tusanze wano omwami sabo gyebale kale nnyabo gyebaleko amanya g'omukwano pitibwa Asani Kato Asani Kato ndi Namulongo oli Namulongo
nesimye ndoza nafuna n'omukisa oguzaala abalongo weri woba ogenze nange kakati wankubye edda kitibwa kya Mukama okitegedde osooka kwebuuza eyakyogedde memba wa paalamenti avaawa abo bagamba Mutoro abamu bagamba Mukiga kwegamba tetunnamanya ggwanga lye oluvannyuma lw'okumanya eggwanga lye waliyo eggwanga erimu nga tekizikola ekitegedde kuba ffe tutabaddeko naliko Arua naliko wa naye ng'abantu abamu mwana wattu tebabikola tebazisika okitegeera kati w'osisinkana omuntu ng'oyo ng'akyogedde tomunenya ayinza okubeera ng'asisinkanye Omuganda ng'ate si gwe yasookerako eri gy'abadde ye n'alaba ng'ate ono amutiisizzaamu kuba nange gwe nasookerako wano nga nzize Buganda yantiisaamu tukyatambulira ddala nnyo n'amaanyi program bagiza sabuka amanya n'eddoboozi Jomo Mackenzie wano wokka ku IMTV Uganda bannange tukyabuulizaako ddala abaami ababazi bawano sebo gyebaleko kale nyabo nawe gyebaleko amanya gange bapita Kaira Abdu Kaira Abdu tusooka twagala kumanya ku nsonga ya minisita okugaana abakyala okukyalira ensiko ojogerako ki gwe nga Kaira abakyala okukola ki okugaanibwa okukyalira ensiko ebyo biba byetaagisa basenga manya g'omukwano nze Kawulukusi omulimu okola mulimu ki wane Kawala nze ndi driver bigenda bitya bitambula bulungi nnyo naye ate ndi munyivu soko tubuulire ku mulamwa gwaffe tutambudde nago minisita Mutuuzo okiwagira ekyokugaana abakyala okusika oba okukyalira ensiko kati Mutuuzo yeetagana kuva mu paliamenti okikakasa aveemu batumanyidde ebbanga Mabira bamusawa ne tusirika ne bagikwatako ne tusirika n'ekyabalongo ekyo tugenda faafaagana tebakwata ku balongo amanyi ffe tuliwo olw'abalongo soko tulambulire bulungi ensonga eyo yagambye ki kye babakomya okukyalira ensiko kati ensiko agiveeko oba yaya alayika kye yakutteko ate takimanyi oba ye teyagikwatawo nga talaba mugaso gwayo yaani ye Mutuuzo naye bannange bannaye ate ku luno tugenda tutabukabutabusi twambadde enjagala enkya tukeere bukeezi era nnakubidde abasajja bonna mu ggwanga tukeere tuggyemu empale propera safuta zonna tugenda tutandikira ku Jinja Road abampagira muliwa emikono gy'abawagizi ensonga ndowooza tugimambuludde bannange mada nsasage yennyini tebatumanyira soko tubuulire omugaso gw'ebintu ebyo ensonga eyo tuli basajja Baganda senga njirambulula ne Ssaabasajja gyali ajja nnyiiga sengaawe alina omubuulirira n'omulaga ki ekyokukola kale tweyanza mukwano bannange tukyatambulira nnyo ddala tukyabuuliza ddala abantu buli muntu alina endowooza ye yeyo yokka gye twagala omuntu ye alowooza ki akiteesaako ki akyogerako ki sawa gyebale kale nnyabo naawe gyebale amanyago yawe Joseph olinayo ga kirasita ndaba engeri gy'olimu ya kirasita eliyo kirasita Pogba kuba nyumirwa nnyo ebya sports okubanga Pogba kyogamba sinaba kigezesa kuba sikikolanga byakolakola bingi okunsinga nze ndi mufirika ate alina ebirungo bye byayongeramu wadde naye mufirika kale twagala kumanya ekya minisita Mutuuzo okugaana abakyala okukyalira ensiko kituyambirawa kitulinayo oba kitwongerako nti ngaffe Abaganda obuwanga bwaffe bweyongerako oba nedda bannaye ebintu ebimu baminisita nabo batuyambye waliwo ebintu bye bandibadde bateeseza eggwanga nga si byebyo kuba kati ekyo kye yaleese yakuzizza mulamwa mu palamenti naye nga tegwandibaddewo omukyalo okukyalira ensiko ekyo kya buwangwa era wobanga oyina empisa era nga kikukakatako oyina okukyalira ensiko kuva edda nedda bajjajjaffe bamaama baffe basengaffe bani abatuzaala bakyalira ensiko kati simanyi minisita woova eri ogambe nti ekintu kiveewo nga kuva dda nadda kibaawo kati kibanga ogamba nti okuwaata amatooke olina kukozesa mbazi ate nga tumanyi abedda kale bakozesanga obwambe bwabwe bwe tutaalaba naye ngera baalinga bawaata tebatema kati ne leero wogamba nti gwe minisita ogamba okukyalira ensiko tekirina kubaawo kitegeeza oba otusembya kiba kyetaaga noddayo ewammwe
ne bakubuulirira oba tewakyalira emyaka nga gyayitako kyenenye naye abaliwo baleke bagikyalire basenga balina eddagala iya bakikoloterere kuba oyinza n'okubanga omwami wo tayakugamba bugambi naye nga embeera zeeri toli bulungi kuba ogamba omulamwa guveewo ng'ekintu ekyo kuva dda kyaliwo obanga atyoboola ensi yaffe oba eggwanga lyaffe Abaganda kuba ffe nze kyemmanyi ewaffe kyakula batugambako naye nenakuzaalera abaana b'e Kampala wano abavubuka twesanga nga tubasanga ne tubaagala naye nga balina bibabulamu olw'ensonga tujja bagamba mufumbiro tebagendayo bulungi naye nga bandibadde baddako mu byalo oba ozaaliddwa mu kibuga n'oddako mu bujajjaabo n'ogenda mu mbeera ez'okukyalira ensiko n'otereeza embeera eyo kyabakola kiri kimu ensiko agisaawe abakyala balyoke balekerawo ogikyalira kyawabanga kyagezaako okugamba. Amanyago nze Nalubuwa Sara. Nalubuwa Sara emirimu gigenda gitya? Emirimu bwe gitya era gya bwavu. Nalubuwa Sara. Nalubuwa mbadde manyi bantu bangu oli wangu? Era ndi wangu. Omanyi taata wange wangu nange ndi mukyala wangu. Ekyo kirungi. Kakati mbadde mbuuza ku mulamwa Minisita Mutuuzo yagambye abakyala balina okulekera okukyaba enku balina okulekera okukyalira ensiko kwagamba gwe ng'omukyala okyogerako ekintu ekyo nze sikiwagira balina okukyalira ensiko kubanga kyabuwangwa kyava dda ate wogoberera ennono zaakyo kintu kirungi nnyo si kibi sigamba nti abantu babakakabukasi wabula gwe weekubiriza n'omanya nti kino kinneetaagisa ku mubiri gwange n'osobola okukikola wekka na wekka bakikugamba oluusi ne kikulema naye naawe oluvannyuma weekubiriza n'omanya nti kya mugaso nze sikiwagira. Gye baleko nyawo kale nnyabo nawe gye baleko. Amanya go mukwano? Amanya gange bamuyita Awino Anet. Anet banange twagala kwebuuzaako gw'okyogerako ki ekya Minisita Mutuuzo kyayogedde? Kibi nnyo. Kibi nnyo. Kuba tosobola kubeerawo ng'oli mukyala nga tewakyalira ekyo kibi nnyo naawe. N'abaami bayinza okuddukako. Kuba ekyo kya butonde. Kiranga kya butonde banna oba tewawera. Oba oli haafu mukazi haafu mwana. Obeera haafu mukazi ng'oyinza ota waliwo asobola okuyingira mu nnyumba nga teriko kateni naawe kirabe bulabi. Okay, MTV Uganda program ayita Sawuka wano wakanze ne Joma Kenzi banange tubeerawo nga tubuuza ku bantu emiramwa egikwataganidde mu ggwanga abantu endowooza zaabwe naye nga abantu bawano banange balina fanicho omulungi abantu balina empisa tebalina mpisa mikwegamba kubagobaganya baniriza buli omu ate nga waka bwali kawe mumulabye era bali bize bakolera bakasitoma baabwe abalungi naye nga bannange mbadde balabi balungi okuba program gyatandikidde mpaka gyekomekeredde kyenyinza obagamba mbebaza buli kimu kyemukola mwebale ku subscribinga mwebale ku likinga mwebale commentinga mwebale ku likinga buli kimu mwebale tu followinga naye nga mbagaliza Valentine ennungi abalina abaagalwa baabwe naye nga ate njagala kujjukiza ly'emabega ga kamera bamuyitani Lawrence anoonya omusama ebyo byonna ebintu ebyo weebityo tubibeera nabyo ate nga ayimiridde omusajja ayimiridde tatengeredde awola ayikola eki ayimiridde gonna mwagala go komenti nga tekawo namba yo tujja kuba tugimutuusaako mujja kuba mweraba ate ye abitemazamala abikutuusako amita Chucks the Nectar ate abikutuusayo ku screen yo bamweyitse the King Montage King himself oyekka King mu kintu ekyo King akisosowaza King kwagamba sibola kubalanyiza kwogera naye nga tewerabira amanya n'eddoboozi Joma Kenzi naye ngwa mbagala nnyo mubeere bulungi mweraba.